Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulya na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Balabati papulazo naga yogo naye ekyo just yayi formality kwekwasa already lije twali tugenda government yali yasasudde double kimu government ya America yali esasudde inga ne interview tetwali nabakugenda ku interview just kutuusa mukolo kuyisa mu protocol nti twaba interview weze no the government yali kubanga yali festival twali tugenze ko yali nene nga yali aba na Kenya aba na Uganda aba Tanzania aba festival yabajita festo eri ebera Missouri Bronson Missouri yes wa Econ Bronson yeyo eyo rwali olugendo ne twagenda banji esanyu soko mbulire nze bagira okujjuka nti bamperekera ne mbagamba bannange nasula ntudde bwenti n'akatabo kange ngasi muzeyi nangamba leta twine mugambo osaaga muzeyi okafuna akatabo ko nenga tokagaba nga sikagaba kati jjukira ebiseera ebyo wafuna visa nga wali wasigale nakumeka mugende nga wasigaddeyo wiiki emu bakusigaza akatabo tebakasigaza fe we twagendera ng'okomawo olw'eggulo ng'okomawo olw'eggulo bakuwerewo ennamba kasita bakuwanga ennamba n'ogenda naye awaka ng'omanya gwe bamaze okukuwa ng'okomawo olw'eggulo era mwe bamukomawo baba treatinga bulala nnyo ogira oyogera bwogezi linnyalo n'akebera mu fayiro buba bungi congratulations natambuza na bigere nze nanga sinawe ntanga n'omuyaye ne bwabega ne bwakansikawo mu kubo muttirawo nga wamaanyi gennina ng'ate ndi kasajja katono wekade kampi ng'awo obulami nenjireetako nendaga abantu n'abantu bali tebamanyi yensi eyasooka okuintroducinga visa nga bagikuba mu katabo n'ekifaananyi kyo na buli kimu kyonna yes America ne Bungereza yali terina Bungereza ng'ekujja bugiwe neteekamu kasiiru nga tetuteekamu kifaananyi kyo nendegako abantu bonna nga bagamba bannaye omwana niwe bakabira visa America bweti ye visa bweti bwefaanana nembagamba nenasulanga nako wano bwenti nasulanga ntudde nga nebakamisana at least tugoba ticket mangu kuba twalina okugenda mu nnyonyi yeemu oba ogenda mu toilet katabo ko wano oba ogenda kunaaba mu tawulo nkubuulire kati ne tutuuka nga tulina okubeera okuva awamu ffenna nga group mwenna babawa bamako mukaaga nyata omukaaga ne gukomawo balina bye beerabidde ne babagamba omubireeta tubawa era bo baatusangayo ffe nga tumaze okutuuka babawa kubanga gavumenti yali ebitaddemu ssente gavumenti zino zinvestinga nnyo mu bintu bino nnyo nange olwo gwe nawulidde mukwano gwange ono nagenze London ne baŋŋamba abazungu ennaku zino bainvestinga nnyo mu creators yes content creators kubanga kisooka bafuna ssente kati bwe mugenda eri mubeerayo nezi performing art abantu baba bangi nnyo revenue omwo mwe bamujja festival ziba z'amaanyi nnyo kati bwe baleeta baperforma nga batono bano abantu ababazze nga tebabawa ssente ate mwe bajja omusolo ekintu kuba kyabuluna nga bwolaba kati nyegenyege era nyegenyege gye bujja nannyini waayo simanyi naye kintu kirungi nnyo omusolo gavumenti ekijjamu omusolo mungi naye kati ne bali bwe batwe bali kati visa bo bava eri nga bagaba kimu okusula okulya
okwebaka byonna gavumenti ebisasudde. Kati eno bakonfaminga bukonfamizi yono lisiti gye baatuwa yono nti yoyo biki bwewafuna visa wagamba nkomawo e Uganda. awo osaaga Wanji? awo osaaga nze bwe nafuna visa ne mbagamba nze sidda Uganda oli ne bw'aba ayagala nnyo. Ng'ofunye visa ya America? Yes. Bwe bagikolera mu katabo? Nagamba sidda Uganda okiwulira. Era bwe baali bampereka ku kisaawe nabagamba ennyonyi bwe tulikiranga mu bbanga awo nga ndi mu nnyonyi temukaabanga nfudde ndi musanyufu ennyonyi negenda nganfa netuuka eyo twambeesi negikuba nze nga nfaayo bweyabike naye ninnye ku nnyonyi ennyonyi ennyonyi eyasooka ennyonyi eyasooka wagirinya ogenda mu America? Ennyonyi yange yasooka nagirinya ngenda mu America. Nalina chances ezigenda mu zibirandani simanyi Denmark, Norway, Australia, naye nga njagala ensi emu America. Ng'ogiramu firimu. Gwe ng'olaba abaana bagundi bwe bakubanga kaati ziti nga ani atayagala kubeera n'abo bantu. Nze nga mmanyi ojja kubeera wali okay kati tubalaba ne nali mmanyi bwe ntuuka nja kulaba Bobby Brown ali awo mbeera awo nnyumyeko naye ebintu bwe bityo. Mugambe Bobby Brown ogamba otya what's up man? Kwegamba nga mmanyi nja kwe ne okay eventually sometimes obasanga bangi kati ebiseera byombadde ne gundi Mayweather nga mwekubya bifaananyi. Kati anti mulimu Abannayuganda abatraininga mu gym ye. Naye kwegamba omusanga alina security y'amaanyi ndowooza ye namba 5 mu nsi yenna. N'omutuukako ne mwogeramu naye ali busy. Akubuuzaako. Naye nga bw'omubuuza akuddamu. Addamu. Naye nga bw'omanyi security. Tebakuwa nnyo onyumya biki. Olugira ebintu bwe bityo. Ne abantu obasanga n'omusanga naddala Vegas nga n'osanga nti gundi wuuyo kati nze nasanga ko emujje nga tannaba kufa. Michael Jackson. Musangako yali New York. Waliwo hotel New York. Ne musanga naye namwekanga agize bw'ati ayiseewo naye ngamba mujje wuuno naye nga bomanyi security gy'alinanga nnene. Ngamba nakyogerera ebbanga. Akawo okajjukira. Already nali nduddemu nga nange ndi kubya ngamba oba tayimiridde sibifaako nange kasita ndi wano. Kasita ndi America. Naye eri omanyi ekintu ekiriwo era eritakulimbanga eri ffenna abantu eri second class tewali mwavu. Second class jempita second class nti ne homeless asobola okufuna ekyokulya. Homeless asobola okugenda ku dustbin n'ajjayo engatto n'ayambala. Homeless asobola okugenda ku dustbin n'ajjayo ekifaliso ne yeebakako. Ekitali wano tayinza kusula njala eyo gye bayita ffenna second class. Ffenna tuli kyekimu oba oli avuga Maserati oba ki agivuga n'agiwome nange nnyinza ogivuga. Gwe kyoyagala kyokola. Otuuka mu America omulundi gwo gusooka. Ntuuka mu America omulundi. Amaaso galaba ki? Nze seebaka ennyonyi yonna seebaka. Amaaso ne gabeera nga gakambira bwe mpulira otulo tujja naye nga ntunula ndaba eddala ate natuula ku ddirisa bwe njira bwe nti nentunulayo eri wansi bwe tugenda egundi naye natuuka n'endaba ebizimbe. Ne ngamba eno ya America. Nentunuulira enguudo nga buli kamu kali mu layini kati buli kamu kali. Ne ngamba abasajja emmotoka zino nentunula emmotoka nga nenkadde olaba mpya. Nenkadde nga abasajja boozesa ki emmotoka bano oluguudo. Oyinza n'okutuula awo ne bw'osulako ekintu oyinza obutalya ttaka. Oyinza obutaluma kayinja ekintu kyo nga kigudde awo wansi n'okijjawo n'olya. Nga kwegamba. N'ogamba abasajja baatubba baamala bano. Abasajja ne ngamba abasajja bano
mu butuufu mukama abongere era nebaza nnyo mukama neŋŋamba nzaani naye gy'oko mugenda ng'omanyiira ebyo byonna amaalo gakuvaamu mpola bw'omanya sisitimu n'olyoka otandika mpola okuyiriba olwo otandise Amerika mumala mbanga ki myaka 10 akatabo ke wakafuna saakafuna akatabo saakafuna kakati byebye ebizibu ebibeera mu Amerika wootuukidde we waditamininga obulamu bwo omuntu gw'otuukiddeko gwe mu community mw'otuukidde we waditamininga kati nze community kuba twatuukira Missouri naye nenvaayo nengenda ku University ya Colorado Denver naye kati Uganda nabo bangi netubeeraawo kine tutandika okukola emirimu ensiyo netandika okulima mu bazungu sebo nze nga nnimira ddala ng'abadde Uganda naye neŋŋamba ate sebo mu America ntandise byakulima eri bagiyita yard work netandika okukola landscaping nga musimba omuddo wano wonna mmwe musaawawo ebintu bwe bityo bisasula bulungi yes era abantu bangi nnyo abagaggawalidde mu landscaping bisasula bulungi obeera okunobeera noddugala omwezi oyinza kuŋŋanya dola nga meka omwezi ennyingi kati kaŋŋambe kati kaŋŋambe singa nze bosi nze siyo zisukka namu kubanga nkozesa abantu balinga 2 tujja ne bagamba nti wano wonna bagenda kusimbawo saadi nojja n'oleeta abantu bono omuddo guli balina plant gye bagusimba n'oguleeta buleesi wano n'oguteekawo ogenda okukera ku macanga ka kapeti tolina ttaka lyonna lyolabako kakula kiro n'emisana okagira naye kwegamba olwo ofuuyira omuddo gukesa nnyo amazzi gwagala nnyo amazzi naye oyinza n'okugamba ye omusajja kapeti awabadde ettaka kati wonna muddo kati olaba ono pasikalamu olaba ettaka naye wali oba tolaba ku ttaka olina bw'ogukola kati ate gogumera mangu olugira nga gumera gukwata eri mu ttaka nga kiwedde kati awo bayinza okuwa wano ne bakuwa $1,000 ogwa $1 gwe n'opangisaako bw'opangisiza ebyuma byo biki nfiisizza kano kubanga olwedde system oba ogimanyi wawengula sprinklers wawengula CRUZ ebintu bwe bityo ofunira ddala ssente ofunira ddala ate omusolo gwe weegirirako omusolo kuba kampuni ebeera registered kali myaka 10 tewafunayo yadde akapapula n'akamwe mu America wafuna ki green card nafuna green card ne green card ebyange byali biwanvu nateekamu asylum bwe nteekamu asylum asajja ne batandi oli yaŋŋamba ateekamu asylum poza asylum omuntu atategeera lulimi luzungu gimunnyonnyole ninako bakadama bange asylum ye muntu nti odduse Uganda bakunoonya byabufuzi nakola kino banjijjanya n'owaayo sitooro yo ebigenda wali nga betulaba ndi musiyazi ebyo bwe bityo n'oteekayo ne bakuyita ku interview kati bwe bakuyita ku interview obadde wa DP kyekiraga nali nembidde ne batukuba okutwogoloza nowaayo kati jjukira abasajja kati kaŋŋambe ngasikande yali wali Kyagulanyi bwe yagira nti nali awaawo bakuba amasasi abantu jjukira nti kati media yajja ebifaananyi bye byonna baba babirina oli ayinza okujjayo nti wano waliwa kati jjukira bw'owaayo nga asaili waliwo prostituta prostituta si kyekimu ne judge prostituta yabeera wali awoza kimu tosaanye kubeera mu nsi muno kati ogenda okujjanga yakolako lipooti ennene bweti yawoza kimu ono mu deporting mumuzzeeyo ewaabwe alimba ffe tetwagala ensi teriiwo okugira bweti ye nga ali ku sayidi ya gavumenti emusasula ye judge tabeerako sayidi olumu judge ayinza n'okugamba omusajja amubeeredde kirwaki tamuleka ye judge abeera ku sayidi ye abeerawo naye waliwo lwabeera liniyenti n'awulira ennaku n'addako ku sayidi nga prostitute abuuza ebibuuzo kuba bakubuuza prostitute akubuuza
wano wagamba bwoti oluusi waliwo bambuza waya ne zivaako jjukira ndudde olwo mu America nga nange olwo olulimi ndutegeera nange nenyiiga lwaki tewayogera bwoti ne mugamba ssebo nali manyi nzijja ku interview lwaki ombuuza ebyo wano nagamba nade ssebo tolina kwekyanga nnyo tolina kwekyanga nnyo naye nga ye jjajja awuliriza bw'awandiika wali nga yono ne bamugamba concluding naye nga ne looya wali by the balooya tebalina nnyo okugjako paperwork tebalina nnyo kyamaanyi kye bakola byonna gw'oyogera bo boogerako katono naye advantage eriwo nti looya abantu olumu babeera beemanyi ne bajjajja abo baba beemanyi era kyovulaba balooya toyinza kuva eno nti oli Munnayuganda oli mulooya nti nze mpolereza baba tebakumanyi era omwana we bajja mumma okujjako keesi yo nga y'amaanyi nnyo segeza looya bana already abeemanyi abazungu baayo yasologa muwayo ayampadde emitwalo gyange 2 kati kitegeeza olinayo 5 ndowooza buba tobakolagane mu enguzi eri buli wamu bakolagamu bo beera beemanyi kati jjukira ono abadde jjaaji ono looya amulabye emifunda n'enfunda aleese ba client bangi nnyo n'okubawozesa baba beemanyi bamanyi n'okwekubira essimu yake leero nina gundi ene client wange tujja ku lunaku bweruti kubanga jjukira be baschedulinga time ya interview kwegamba segeza bayinza okuba n'akakiiko kaba prosecutor bonabona yes bakolagana baba beemanyi kati bw'ofuna ono looya baakatandika system tagimanyi gwe bakummye kujjako keesi yo nga y'amaanyi nnyo nakati bw'olaba bakyuma kya Yesu bakakwenza kati abo bo ne bwaba tafunyeyo liddala looya n'afuna looya omulala ebyo biri buli wamu kati abamu batugamba nkolera story kola bwoti pepa akube bwati vision yakole bwati awo wonna omwana aba anoonya survival yes ekitegeeza abamu beeteeka n'embisiyaga naye ng'ebyadala simusiyazi kati oli agenda n'agamba kati kaŋŋambe wane Uganda simusiyazi niyo obwavu bumutta gweomugambe toyingira togeza n'oyingira ebintu ebyo oli n'amugamba nze nina ssente n'aweeyingamu ndi mwavu ssente weeziri bano baŋŋamba nti sibiyingiramu sirina ssente ndi awo bakusanga ku luguudo kukuba bukubi kiriwa kye mba ntwala alina kudda eno okyo kwegamba bayingira mu bintu ebyo olw'embeera oyinaga kasabasayam y'obusiyazi nfune empapula nsobola oterera mwene ensi nkole ssente aboogera boogere abokugamba ate kigenda kujjako ki gwe tokikola oba boogera naye nga mulimu abaddala gye bali ne Bannayuganda nga baddala era n'okumanya omumanya nti oyo naye nga bantu balamu nnyo abasiyazi bantu balamu nnyo va kubawona ab'Uganda sibamanyi naye bali bantu balamu nnyo tayinza kusanga awo bino bye batulimbanga bajja kusanga mu kasenge akuvumbagatire bali so disciplined ate balina ssente bo balina ebyabyo ebintu bye bagenda kilabu zaabwe beemanyi awo wenyini ku CRUZ exclusive tukyali ALLANCRUZ gemanya tuli maaso tugenda tuli pali by Nile Cargo kwetaddeko Senga Marus Kawomera ate kwetaddeko mama Mukisa asangibwa wali ekisaasi ajjanjaba bulungi nnyo amaaso ngakozesa eddagala erya haba so mugende eyo mulabe engeri gyayinza okuba nga ate abakwata mukyala akwata bulungi abantu ate ayogera mpola paka lwosiima n'akujjanjaba so baprosecutor bakumma prosecutor y'omulimu gwe bakumme ngamba era yakulemesa era yannemesa wini kadi yo wagifuna kati bwe yannemesaawo oli nampa amagezi nti muganda wange nkubuulire ebyo asayiramu eyinza obutayitawo wasa bakuwase wasa nze mpasa olwo ate kwatayina empapula jjukira olwo nkola bampa byonna ebikola nkola biki ng'oli tayinza kumanya nti ndi Munnayuganda bw'obeera eri okujjako ng'oyogedde ka accent era tekabulamu bw'amanya nti oli Munnayuganda eri bw'obeera eri bakuyita African American tebaawula
jukira eri okyuka nze kati naye nakyuka amatonna gawumula nze mbeerawo ize byange ndimuzayo yeah wasamu amen ngo oliawo ye kwegamba system nga ne baba bakwata gwe tebayinza kukukwata bamanyi muddugavu waawa wawano waawo kujango okoze omusango ng'okoze omusango ne batandika okukutinkuula kati ne ngamba kampa sejjukira olwonkola nina working permit tekuli agamba nti soko nnyonnyole bulungi ogenda mu court green card wali wagifuna nali eyate awo nali sinaba kugifuna eyo bye byasayiramu ebya court yali asayiramu byagaana ne bagamba oddeeka ne baŋŋamba nzire ewaka bwe waddayo n'oddayo gy'obadde osula nenkola apiiru awo wonna nenkola apiiru kati bw'okola apiiru waliwo wotuuka nga gwe tokyasanyina kugenda mu kooti nga looyawo yekka yagenda mu kooti awo ne biva bw'ogenda mu 10 circuit yesembayo ku baasayiramu 10 circuit eyo yesembayo we basayirawo nti tumuwadde oba tetumuwadde kati 10 circuit eyo kwe nali kati mu maakati awo nempasa okwewonya nenfuna naye nga byali byakuwasa byakwetaasa wawasa embaga nawasa embaga ebyokwetaasa bakuwa empapula ate bampa bino ebisooka omanyi bwe bakuwa green card zo zirimu emitendera mulimu esooka mulimu eddakaawo ne mubeeramu n'eri fayino esooka yeekola etya nsobola okudda e Uganda naye sisobola osobola okudda e Uganda nenkomawo nenyingira ebeerako condition ebeerako condition ng'owasizza singa mpasa n'omala emyaka 10 nga totaddeemu mpapula bakuweeyo emyaka 10 tebeerako condition bw'ova ku eyo oba ogenda kufuna katabo singa mpasa leero enkya nenteekayo empapula gye bampa green card ebeerako condition era omukazi baddamu ne alina okuwa affidavit balabedde bakubuuza baddamu ne bakuyita ku interview obufumbo bwammwe buli butya kati omukazi ono jjukira si waddala bakuyita ku interview ne bakubuuza mukazi wono mwasisinkanawa mwalidde emmere ki biki yeebaka ku sayidi ki ebintu kati bo bali tebafaayo kati nze ndi mu America oba ne mu Canada nze mba sifaayo nnyo wampasizo ompaseetezo ntuuka li mu kkooti ne neekyanga tebinkwatako ebyo oli ombuuzanga ani ggwe ombuuza otya mukazi wange nti twalidde emmere ki nze talina kyakunkola naye ggwe ng'owulira ofa ogamba yeekyangira kyono bannanga nze tabusi ayinza n'okufulumamu mu kkooti n'atambula n'agenda ye mu America oba mu Canada naye ggwe ng'ogamba bannange kati ebintu ebyo byonna mu ebiri sente nyingi n'obufumbo tebwakutaasa n'obufumbo tebwantaasa obufumbo tebwantaasa ate bwandeetera nnyo ebizibu omukazi nanneesibako ng'ate muwadde sente zange nnyingi n'oyoza ebintu ganda wange anko ande ganda wange wakola emirimu ewaka nkugambe ntya ng'oba oli awo akonkonye ne bw'obeera ne girlfriend wamugamba get out this is my husband n'ogamba bannaye twateese ebyo nanga tebiriimu ate nga toyagala kwekyanganya ajja kugamba ajja kuvaamu agende mu state endala tolina gy'ojja mujja bajja kuyita ku interview ng'omukyala taliiwo ebyo crossed ng'olina gguma ng'alina ebyana ebikulu bikusinga n'obukulu ng'obiweerera wana ebintu biwonyawonya muganda wange naye gwe anko ande ng'otubuusizza ebintu bingi ebintu mwaganda we si byangu omuntu agendayo owase bijja kuba bulungi abamu sijja gamba naye ebizibu muganda wange biri omuwala ayinza okuddawo oli n'amubuusa mwategeregana sente mmeka ezo zaali ntono akwongeremu nti oba si kyekye toyina mmotoka mugamba akugulire emmotoka n'akikuyingizaamu ekirowoozo olwedde wamuwadda ssente olunaku lwa interview n'atera okutuuka n'olyoka ozinoonya n'okola ng'endogoyi n'ogula emmotoka ate siga nti oguze emmotoka ajja kujja mu interview mubembereza mpola
olinamu kwata bulungi nnyo mubembereza mpola mpola abasajja bosanga bwafuna empapula ate aba mukambwe nnyo kyova olaba abantu abamu bagenda mu Amerika n'amalayo emyaka 2 nga taddanga mu Uganda ng'alina ebizibu no yalekayo abaana n'eri azadde ng'ali tayidi abeeno n'abeerabira n'agamba ab'Uganda ab'Uganda n'aweereza nga kafiizi bw'aba akaweereza kati omukazi oli bwakufuna n'akunywaza be papa n'akuzaalamu kati bo baba n'akuzaalamu ng'owedde abamu azaalamu ono n'azaalamu taddamu kukola mwe mukola abaana olugira nga taata w'omwana aweereza ssente noono aweereza ssente muyinza okuba mwagalana muyombamu katono get out of my house sebo nga gwe munayo ng'otambula get out of my house n'abaana sebo n'abaana yadde nga mulina ennyumba ojja agamba daddy this is my house your house how bo sebo eri tebakirinaamu kiri nti obenyo bo bagiyita yaabwe era olugira agamba you know what like mutabani wange amanyi okugamba okuyita mikwano gyabwe when are you coming for a visit come at my house nabugamba no it's not your house naye olumanyi nenkitegeera nti you know ye gundi yaabwe ye system ba buli kimu kiba kyabwe kati obutayagala kugira kuyomba na mukazi kulwana ate bakusibe ng'omuvinga on child support dola babi 10,000 abantu basaba bankuba kyeyo ssente abatulaba eyo naye temumanyi bankuba kyeyo kye bayitamu kwegamba obulumi bungi okutereera omuntu n'otereera oyinza okugamba wano nti bwenfuna empapula nga nzira e Uganda empapula ozifuna n'obeera naye akatabo ng'okalina naye nga tosobola kutambula nga tosobola olw'abaana olw'embeera oba mulimu wooviirawo ku mulimu ogwo guweddewo onoonya mulala ne time sigamba nti bw'onoonoonya nga ogufunirawo oyinza okuba olina obuvunaanyizibwa kati kaŋŋambe waliwo abannayuganda abasiimuula abakola obuzimbe restaurant ozikola buli lunaku okujjako olunaku lwokka lwe batakola ndoozi Thanksgiving naye okola buli lunaku abantu oluvaamu n'ogenda n'olongoosa restaurant kati ogwo gwe guba omulimu gwo kati singa ovudde wani agenda okugukola wojja ssente gukuwa omwezi gukuwa $1,000 kosasula ennyo kati mu America omuntu akola omutwalo gwa ssente bakola omutwalo gwa dola omwezi n'okusingawo ng'omuntu asiimula restaurant nafuna omutwalo kakati zi restaurant ezo mulimu Faruku onadda nti bw'oba okoze Faruku sakozi si wakudda oyo atambula state ku state Faruku si wakudda akyasoma mbeera akati naye kati ogwo omulimu nagwo gubonyaabonya okola nnyo kubanga oyinza okubeera ne restaurants zo nga 4 ova kweno olumu n'obeera contractor n'obeera boss kati ngo emirimu ena woofunira omutwalo ba mulimu gumu omulimu ogumu ng'ofuna omutwalo omwezi n'omulala n'ofuna omutwalo ne kati jjukira zonna gwe sigwo ozikola zonna obeerako kuba tosobola wakwata contract n'okozesa abantu abalala oba Mexican oba baani kati bajja ne bakola oli bw'alwala yadde oli boss matumbi ga olina okuvaayo sebo ogenda olongoose bakiŋŋambye ekyo nakyo London olina okuvaayo naddala mu homes nina maama wange awe yannyumiza n'aŋŋamba mu homes sebo bw'oba gwe nannyini home omukozi bw'atagenda kukola ku mulwadde omu gwasituka n'ogenda n'omukolako kwegamba oba olina bali abantu basetinga sisitimu yaabwe nga tomala gagira nti no kiyadde ssente zijja oba ozirabako naye n'ebintu bingi ebisoomooza ekirungi kyabyo nti okola tebiringa bye Uganda leero maze omwezi tebansasudde otandika otya nti nakoze omwezi tuguweddeko sisaafunye ssente sekyeyo si kyangu si kyangu okyaliwo bbanga ki
wendi paka nga nya. So abalayi baffe abalungi olw'embeera ya batteries makati obudde bugenda kyuka batteries naye Uncle Andrew ono tujja kubatandikira awo mu kitundu kyaffe ekiddako nga tunya Canada kuba ye America era naye tujja mutandikira katono then tuzinga ekyeyo okutwaliza wamu olugendo lwange naye nga okutwaliza wamu kansubire olina bingi nnyo byoyize ku mikutu gino social media kwoli nga iguru kwendi ku Facebook nnyo kwendi Andrew Sembus Andrew Sembus omana uliako gundi nga akwogerako ndi famous nnyo Mame Preach namuliako nga akwogerako nnyo muyuna fetugirimu kwegamba ndinyo erinnya toyinza kwogera Sembus Andrew n'obula nzije nja kujjakawe Canada awo jangu ne muyuna monna jangu kati pozi gwe ogenda yonna yonna oli muyuna yena yaba Albert yaba Lambert yes jolimu fetu kumpi fe kati teweza ebbanga lyemaze president Mugambe Nairobi bannange musoga munnange naye maama bannaye omusindira warabye omuntu mulamu omuntu omulungi tanzirangamu president Nairobi abeera busy ne wano namunoonya ne bamukweka yali busy bamuyiteeno naye nga tulaba she's one of the best leaders so far betwakabeera nabo mu yuna mungambire kala nkuza munoonya bambi nja mugamba kale CRUZ exclusive gwe mukutu njagala kubanga ate saagala kubanga ate nsukako wano otherwise mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kunjagala mwebale kubanga ate mumpagira bwolabanga abantu bana bava Canada US bagamba nti show zange nnungi era batulabira ddala kiva kummwe abamu abalaba ne musharingirako abalala nga ate mbasibira n'olunaku olwaliro musibe bulungi mweraba. Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu byo byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.